n'okutwaliza awamu kitojjera bupya mu lukuŋŋaana omwo mwabaddemu abamanya nga General Olusegun Obasanjo bamanyi nti General Olusegun Obasanjo y'omu ku baawamba mu Nigeria naye leeta n'agoinga through democratic processes era y'omu ku bantu abasinga okuweebwa ekitiibwa. Olwaleero Raila Baba Odinga bolukuŋŋaana e Kanjui Nairobi mu Kenya era nga naye yabaddeyo mu lukuŋŋaana olwo. Olukuŋŋaana olwo lwetabibwamu era n'omwami omukukutirivu Dr. Kanokiza Besigye abasinga bwe mumanyi mu byokulwanirira eggwanga naye nga lupo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era yayogera nnyo ku nsonga za gavumenti z'abazungu okusigala nga zivujjirira gavumenti y'obwannakyemalira eya Uganda mu nkola ey'enjawulo mu kugiwa ebyokulwanyisa mu kugiyambako n'okugikiriza okutradinga mu kugula ebyokulwanyisa n'okuwesa ebintu ebisobola okuviirako akabasa ng'ebyo ebyaliko mu Rwanda genocide mu 1994 ng'ebyo ebiri e Libya ng'ebiri e Syria ne mu nsi endala era n'okuba nti bwe baba tebasobola kuba nti nakyemalira General Kaguta Museveni tebasobola kuyambako mu kwanguya kuvaako kwe kubanga ekyokuvaako kyokatala naye tuli mu bwangu ki obuyinza okuyamba ku ggwanga Uganda nti avaako abo bati basobola kukola ekyo balekerawo okumuvujjirira zivuge nga ffenna tuli ddulo naye kya buswavu nti eno nga bwatunyigiriza n'emmundu ne tiyagasi n'ettemu n'obumenyi bw'amateeka n'ebirala ate oluusi abazungu mu nkola y'olweggulo ate babeera naye ne bakukuta naye okumuwayo ebitono in reference nti n'ebyo byabadde abalimba nti ye master asobola okubizaawo ebyokwerinda mu regioni ate balina okuba nga bakizudde nti olwaleero si bwali n'okwongera okusaba abazungu okwongera natti ez'enjawulo eziremesa obwannakyemalira okugaziwa n'okukula mu ggwanga Uganda. Tumanyi bulungi nnyo nti era mu kaweefube oyo yembeera gy'olaba mu Uganda for the first time Uganda yafuna omulwanyi alwananga n'oluusi muba temumanyi naye ng'ebikolwa bye nga bwe yagamba nti tubalabira ku bikolwa byonna biraga n'okunyigiriza gavumenti kwe reactinga ku nsonga ez'enjawulo kulaga nti kyamazima olutalo lutojjera olw'okuba nti obwannakyemalira tebussa naye naffe abalwana tetulina kussa mwoyo tetulina kubeera mu kiseera kya kwekiriranya tetulina kulowooza we tuli nti tusobola okubeerawo nga tuli comfortable tulina okuvaayo okulafubana enkya kiro misana mu ttuntu mu nkuba mu buli kimu okulaba nti buli omu ajjayo ag'omu buto kagabe magezi kagabe maanyi kalibe essuubi anything that you have to do okusobola okuba nga twetawuluzaako effugabbi erisudde eggwanga lyaffe mu ddibi mu byenfuna mu byenjigiriza mu byamalwaliro mu byobulamu mu buli kimu toyina woyinzako era ku makya n'ogamba nti Uganda wano afazaali. Okay, Waiswa nga tukyali ku nsonga ya Kyagulanyi awo ninawo ekibuuzo kineebuuza. Tulaba Kyagulanyi asinkana abakulembeze b'amawanga ag'enjawulo era ab'ettutumu era ab'amaanyi abantu beebuuza ani akonnekitinga Kyagulanyi foreign policy bw'oba onaakulembera ensi yonna olina okutegeka foreign policy. General Yoweri Kaguta Museveni bwe yajja ngazze okuwamba yali talinaawo foreign policy abatono be yali alabye ye bagamba nabo mu katabo kabamu baali bafudde naye yakozesa nnyo Dr. Kawanga Paul Semogerere okumuyambako okukapcharinga foreign policy kubanga Semogerere yali azimbye momentum eyo kakati ekiyamba ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu is a star. He's a star. Si wa bulijjo munyenye eyakira wonna weebukoze ki n'agenda e Ukraine kati ez'ensonga zonna z'omulaba yeetabyemu ezimu akozesa kiri ekya Bobi Wine okwatiikiriza ensonga kubanga n'ensonga is an influencer. Nakugamba nti Kyagulanyi Robert Ssentamu mu bantu 10 nti ensi eno erina abantu nga biliyoni 8 nene nga nti mu bantu 10 bayita nti influencing people in the world 100 Kyagulanyi mwali. Kakati omuntu asobola okuinfluencinga mu bantu b'ensi yonna ne baba nga bamuteekamu oba namba 9 oba namba 10 naye nga mwali ekyo kitegeeza nti omuntu oyo wonna wabalabikira aba ayongerako
ekyokubiri bamulabamu okubeera alaali alikuwa alaali n'ensonga gy'ayogerako kati bagiraba yagibatunuzaako ng'oyinza okuwakanya omuntu eyanoonyeza akalumu bulletproof kyogamba oyinza okwetegekera ebya bazuka nti yagyetegekera nemumisinga nekuba dani magiki nagyetegekera nemumisinga nekuba kasirye nfunye bulungi essasi eryayita mu screen kyogamba sniper yali yetegese nga yatagetinga screen obutemu tewaliiwo muntu yenna nakugamba nti kasokede tuba mu byabufuzi tebangayo mukulembeze katonda gwateekako mafuta ngali generation nga his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu naava mu byonna byavuddemu kubanga ekimufuula ow'enjawulo teyajja gaggawalira mu lutabaalo okujjako okwavuwaliramu ennyumba ye bagiteekako ku mizaani nti bagimenya bwe baali nga his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ensema z'okukkiriza nti Owinyi Dolo chief justice ne General Yoweri Kaguta Museveni tebava mu kisingo kudiscussing omusango gw'ebyokulonda ogwali gwituukiridde okulangirira Kyagulanyi nga president wa Uganda okusinziira ku bujulizi obwali bweyolekedde mu kutegeka okwagadibwe nga lyo kwali kubaddewo nti bwe balemererwa ebyo byonna kubanga teri ayinza kubuusabuusa ntegeka y'akalulu etali ya mazima na bwenkanya naye ne bawangula omanye okuwangula mu bikonde naye nga bakusibye emikono naye ng'owangudde kwewoma biri mugumu kubanga Kyagulanyi akalulu yakawangula yabakama akimanyi General Yoweri Kaguta Museveni akimanyi baminisita bakimanyi ky'oba olaba bakola taamu egenda buli omu tamanyi kijja bw'akwata amabaati adduka nago gonna bw'agema empiiya alumukana donna kubanga tayidi kirikwiraku akalu bona badde nti banagana kati kanagana bakayiba bwini kakati abazungu ebyo ne babimakinga na wetu yabadde amazoku wa speech y'amaanyi ne ba minister bakidi mama ali kuiba mabati nani iwe nga government yo okakasante ine emyaka ejide 5 osobola kuiba mabati agayo kiri oti mwana azaire yajja mu ifumbiro mu jokoni yateekateeka emmere y'omwana ate yamala yagirya mwene yali yakoba nti omukozi nagibi ntwali wali ku speech gye yabadde akoze okay bwamala okukwogera mu Madrid speech ate tufuna tweets ngeva mu bakugu abazungu ewa Robert Amsterdam pulida naye nga ate naye si intelligence ye intelligence eva mu bakugu abanoonyereza era abamanya kubibeera mu nsi muno n'ettemu erinza okubeerawo eri ekikugu abateeka ebisiyaani ku nsi ya North Korea nga bakugamba nti General Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ya NRA bateekateeka ate okukozesa obutwa obwa naavu nga bwe bakozesa ku muganda wa president wa North Korea omuvubuka omuto oyo kino ekivubuka ekikyambala ekipale kinene nirinya livudde mu mutwe Kim Jong-un kakati Kim Jong-un yatemula mukulu we mu nkola y'emu abawala bayitako airport ebutuluuki etaki ne bakuba munnaabwe akatambaala ne beeyongerayo it was a scandal nafa ne mu UK kibaddemu kakati entemula bwetyo gye bagala okuteekateeka ku his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu agamawulire tetuyinza kugabuusabuusa kuba tegava wano n'abateekateeka okutemula be ba Internal Security Organization bamulemese okufuluma eggwanga nti bw'aba alwadde engeri gye bali nti babakayanya abafiiridde Bulaaya naye nti alwalire wano bamusibeko ebirwadde kyokka bo bennyini baamukebera nga bamukutte bagezaako okumutebula mu Arua ng'azina mu kirole naye kiti n'enjaga gye bamusabangako nti anywa enjaga ebyuma byabwe bipepeta byapepeta ne bisesema New Vision n'aga nti onatanwanga kumulese waki New Vision ebyuma byennyini byabuuza nti onatanwangaku kyuma kikebera babire ko onatanwanga kumulese waki njagala kalima lukafuna bulungi ogambye baplanning
ye intelligence nakugamba nti bw'oboona abamukulembeze kyosinga okukola ate kwe kuteeka okuketta mu kampu yo amawulire gaze ku kisowaani gaguddeko ku kisowaani ate nonamwatulira nga leke gasigazi kakati ekyo toyinza gwe kukyewuunya kubanga ono gwe bagamba ekisooka Uganda erina enkolagana ne North Korea kyekibuzo ekisooka nti ye kituufu Uganda esindika ba agent e North Korea kunamwatulira Waiswa akugambye nti kituufu era ba minister abamu abolaba abamu bebalike North Korea okumala omwaka mulamba era nze nina amanya gemanyi nga abantu batwalibwa kubanga North Korea kyesinga okukola kwe kuteekateeka okukuumirawo obwannakyemalira kubanga bo they are not a republic Kim Jong-un yaddira mu bigere bya kitaawe kitaawe yadda mu bigere bya jjajjaawe ebyansikirano kakati wana ate nabo baagala okuzanya ogw'ensikirano balowooza nti naffe tuyinza okukkiriza Kim Jong-un wa wano DPP sesabawabi wa gavumenti sabawabi wa gavumenti emisango gyonna egyali givunaanwa files zali zivunaanwa abaali bagambibwa nti batwala amabaati ga gavumenti bababa amabaati ga gavumenti yakijemu entate kyakina mu interest kitegeeza ki nga gwalengerere wala ekisooka DPP agwa musiga eddamuzi amasiga agafuga gavumenti gali asatu tulina esiga eddamuzi ne tubeera ne parliament ne tubeera ne executive abasinga gye muyita gavumenti eyo yekola ba ministers ne president kakati mu nungamya n'okukulembera mu ggwanga kye bayita rule of law enfuga ey'amateeka mu nkola ya demokrasiya amasiga agasatu gabeera independent of the other buli limu liba lyetengeredde mu kusalawo ebyaliyo okusobola okuba nga bannansi abakulembera mu ggwanga eryo bafuna obwenkanya mu ngeri ey'amateeka eryokuba nti bano beekyekinga nti ono bwakola ensobi alina mukyekinga ono bwakola ensobi alina mukyekinga ono bwakola ensobi alina muteekako remedi bweti ensi bwetambuzibwa ekyomukisa omubi nti kakati ekyo kigenze kigibwawo mu Uganda tewakyali kubuusabuusa kwonna nti in parliament General Kaguta Museveni aginamu ki interest kati olaba abo abalonda ab'abantu abamu nabo interest naye ate beyeerondera olaba abalonda ab'abantu aba parliament amala n'abawamba era n'obukulembeze bwabwe n'ayagala abe nga yabusalawo ate olwo abo bo beyeerondera if he has interest in the leadership of the politicians what interest will he have in those he has appointed as a result of politics? The doctrine of separation of powers wano olwo bwannakyemalira yawambibwa njagala mpuliriza kitegere bulungi nti bawamba enkola ey'amateeka nti gavumenti bwevayo negamba nti essente twazitadde mu kino auditor general nagamba nti essente tebazitadde mu ekyo kooti erina obuvunaanyizibwa okubavunaana okuvunaana bali ababa basuubiza abantu ne babasolozaamu omusolo ne babasuubiza mu parliament nga bayisiza budget ne batakiteeka mu nkola bw'ogenda mu kooti ebavunaana era ne balungamya enkola y'amateeka entuufu kati ekiwambye Uganda nti amasiga ganaasatu gonna obwannakyemalira gaabuwamba essiga eryobwa gavumenti erya president the presidency yawambibwa obwannakyemalira oli ajja kugamba lwaki ate Waiswa ayogera ku presidency n'ayogera n'obwannakyemalira byawukana bitya presidency ye institution yennyinga eteekebwawo ssemateeka eri oyo fountain of honor anaakulemberanga obuki eggwanga obwannakyemalira ate yenkola ewamba presidency
enungamya y'obukulembeze bw'omukulembeze w'eggwanga bw'alina otambuzaamu eggwanga buli bwekyuka neva ku nkola y'amateeka ekyo kye bayita ekyobwannakyemalira kyengamba nti obwannakyemalira bwawambadde presidency bwawamba yafeesi ya president kuba singa tewagiwamba president yandibadde ani nonamu atulira Kayongo ate nawe oyagala kwegatta mbatya yogera yatula Kayongo tuli ffenna nagamba gino bagikubanga aba Kayongo ani president yalondebwa gwe gwomanyi yalondebwa abantu aba Uganda ese kuwulira Kayongo Kayongo omuti obigabe obiri ebuzibu his excellence ne Kayongo akkiriza abawuliriza bakubira kasimu nga wakyenya ate Kayongo naye nga his excellence yalondebwa ojijukira emigo gye bakuba gundi chairman Nyanzi ndaba ekigere oli yakubanga agamba Omuganda ekimusanze omuleta ekyenjojo kiki chairman Omuganda kyali kikolere Kayongo tugende mu bulango bagiyita Power of Africa Radio 107 tuligenda okumujjako bannange owulidde so nti ole ku byaba DPP ebyo byennyini kakati amuwa obuyinza akola ku bajeti ye era ye speaker bwe baba bagala ssente za DPP speaker ne commission be baziyisa General Yoweri Kaguta Museveni oba presidency we malo ku appointing agenda okola mu office ya DPP kubanga bano ba DPP abali they are young ate bagezi nnyo ate nekituufu bakimanyi naye nabo basasira because the office of the DPP is supposed to be beyond the political reach nti office nga ya DPP esigedamuzi lino okubanga ebyobufuzi tebirituuka nga biri wala likola lyajo nga kubanga enyingo 120 mu constitution ya Uganda gwe buli bwowuliranga ekintu kyonna ng'essira ekiriteekawo ssemateeka wa Uganda omanya nti ekintu ekyo kyali kyankizo era kya muwendo nnyo enyingo eteekawo office of the DPP y'enyingo 120 eya ssemateeka wa Uganda era nemulambika nti alina obuyinza okunoonyereza okuwaaba n'okujjenta mu misango Tibaita nole prosecute lulimi lwa mateeka Kayongo singa bakera kumacha ne bakuvunana nga bavunana kati basejirinya bajja tuka bagambe nole prosecute olwa bategeza ki tewali obujulizi bumala naffe tugujjemu entatulumwiki tubivuddeko so kati office ya DPP kuba kuno omusango byonna DPP kyeyayokedde nti tebasanze bujulizi bumala Fetloza kyabadde kikyamu ate tosobola bigoba mu bantu njagala bannange tukanye nti ensi tekyasobola working in isolation with the public because even the law is in public interest and public policy etteeka likolebwa mu public etteeka likolebwa ku lw'obulungi bw'abantu ne ku lw'ebiruubirirwa by'abantu nga bwe babagala okutambula in that particular nomenclature wano bujulizi ki bwe babadde baagala nzija kakati grounds wogambira nti tewafunye bujulizi bumala ekisooka otutta obudde ng'oli mu kunoonyereza tusobola okufuna ku the points of reference ze watandikirako okunoonyereza kubanga mwakyajinga Nandutu state minister ne mukyajinga Dr. Gitutu ye Gitutu state minister wa Kalamoja nga mumuvunaana okugaba amabaati ge Kalamoja n'agagabira abakulembeze abalala naye abakulembeze bano amabaati gano bageza kuba bagagaba mu constituencies zaabwe Kayongo tosobola gamba nti ekyo kintu nze sikimanyi naye ng'ate wakiwa mwanawo nze sikimanyi naye ng'ate wakiwaki
mwana nga size mutuuka nga size gye wamuwa yeye mutuuka okay speaker nagamba nti y'amabaati yagasanga nga gagenze bugenzika naye bwe gagendeeka ne gaba nga go gennyini ge gamala ogenda ku ddwaliro oba essomero mu kitundu kye ate nga naye amanyi bulungi nti mu paalamenti yayisaako nti aliba n'amabaati ag'omuwoomusolo agaligenda mu kitundu kye okukola ebibye ebya constituency naye jjukira sipiika ono ate y'omwoyo abya amabaati y'omwoyo asinkana DPP ng'amaze okulondebwa presidency okujja okumuvetinga in private baba mu kaluumu kamu ne begaliramu nga beetuuma ebitiibwa simanyi oli sipiika simanyi deputy simanyi oli ani ne bagamba oyo interview agiyise nga bali ali mu vet committee ate nga n'oluusi emikono gikoze ki gibise emikono gibita oba baba ba minisita kubasuubiza nti bali ku lisiti nga tebanalaba ate be bataddeko kyokka Kayongo era ebyo nabyo nkuwerekita babasuubiza ne babajjako n'akantu akantu akatambula mu office ya speaker ate tekabangawo this is the most corrupt speaker in the history of speakership of Uganda era bali abanoonyereza ku buli bw'enguzi bagambye nti naye ono speaker enguzi ku level kwagirira alinga ye yagitandikawo babyogeredde wa abalirizi by'enguzi Kayonga nti guko mwe temulina investigative journalism kyekibi kyamu era kyekikoze eggwanga lino bubi kuba mu nsi etegeera mwandibadde kati mutubuulira nti Anita Amongo okuva lwe bayogera ku nsonga y'amabaati abadde yakakubira DPP ne deputy DPP amasimu agasukka 4,000 nga mugamba ki anti ekyo kyemwandibadde mutubuulira kyemwandibadde mukola ki kakati olw'okubanga budget embalirira agiyisa ye speaker akkiriziganya ne DPP nti kati oyisa interview yani ye speaker amulonda yani ye president bwe babeera ku mikolo prime minister president DPP chief justice bebamu kati nefuuka kateero eri doctrine y'amateeka agatacyakola kuba nti wali rule of law state attorney prosecutor gwe bayita yabakama ng'olwaleero yakulira akakiiko k'ebyokulonda yajingajinga emisango n'avunaana Dr. Kanukiza Besigye omusango gw'okukwata omuwala bwe batuuka okuwa obujulizi ng'omuwala ajja alina akantu mu matu eri Mayombo yamugamba eno byabakama yabuuza ebibuuzo omugenzi obuswavu obwo nga nabwo buli mu kitongole ekyaffe wano kubanga oyo byabakama yandibadde undergoing criminal persecution ng'omuntu. You cannot frame a person at the highest level of presidency. Kati chicho ani goba tosobola kuframinga. Omusango gwakyakuwa. Kati wano obuyinza bwe bayina constitution ne babuyinza okuyimirizawo emisango okuginoonyerezaako oba okugijjawo. Kakati toyinza kuŋŋamba nga in possession of the Mabati was Nandutu wa muchajizi. Nga waliwo n'obujulizi obumala nga Anita yazza balugolobi anti kati bote bayawudde olw'okuba lugolobi yateeka ku kiyumba kya mbizi ye muvunaane ti ate Anita Amongo yateeka ku ddwaliro lye butale gyayita omuvunaane ekyo tekikola bonna baba bakoze eki batutte era bonna babakutte nga wavunaana muganda wa minisita atalina kyamanyi gwe gasanga ewaabwe okuba in possession of government store oŋŋamba otya nti Kasaija eyatukoba nti gabuluka yagagaaneka nti yo batomuvunaana mbugabuluka yagaanange gabuluiki mbugagalika ng'abantu bonna balina lisiiti nga Nandutu gy'ayina nga balina lisiiti nga Gitutu gy'ayina kubanga amateeka tegabeera bubeezaawo nti amateeka okulamula obwenkanya tebabulamula mu kizikiza obwenkanya nga babulamula buteeka okulabibwa nti ekituufu wabaddewo obuki obwenkanya DPP agamba nti yasigazawo fayiro nga 3 ezikyalimu ekinyusi talina kyagenda kuleeta kinyusi ayogere nti yatiisiddwa ensonga zawedde nga bwe bamala ensonga za Saamu Kuteesa Kahamba
nga bwe bamala ensonga za Nasasira, nga bwe bamala ensonga za Rukutana, nga bwe bamala ensonga za Lisikaboyo, nga bwe bamala ensonga za Jim Muhwezi, nga bwe bamala ensonga za Kanyamunyu, nga bwe bamala ensonga ezo zonna zenkutotoledde naye ne basiba Gilbert baali baseka Bukenya ne basiba Sezitedi Kyeye. Okay? Ofuna bulungi? Ne basiba Kazinda nga Pius Bigirimana alira ku nsiko alira ku ttale olwaleero yabeera ne mu judiciary. Ekyo kikulaga nti ne abantu kye bakaba bulijjo nti basibwako ebisango emijweteke eyo mugombolo ly'essisa waliwo omusajja famire yazimula ndowooza wazizinga something like that bamusibako omusango nti yata girlfriend we naye nga girlfriend we mulamu naye ng'ebyo bali beekobaanya okubba ki ettaka. Okay? So kyabadde kya buswavu ng'abantu bawulira baminisita nga bakkiriza nti amabaati bagatwala nga bamanyi kuba buli minisita amanyi procurement processes. Buli minisita amanyi nti ng'onaafuna ekintu obidinga ng'onaafuna ekintu okisaba naye bo ku olwo ne bafuna nti abaafuna ne batafaayo kumanya nti gano amabaati ge tufunye nga mawandiike nako ekigambo kalamojja. So ekyakoleddwa ofiisi ya DPP kyabadde kya byabufuzi. Ebyobufuzi byabayinze naye ne General Yoweri Kaguta Museveni ekyongera okutulaga takyasobola ekintu kino yali akitaddemu amaanyi nga kyakatandika. Lwaki yapundusi lwaki bapundusi okusawa effemba kiraga nti abangi bwe bakola ensobi atya kati ababe takyasobola kuba nagwayanukula kubanga kyabaddemu vice president, kyabaddemu prime minister, kyabaddemu deputy prime minister, kyabaddemu speaker wa parliament, kyabaddemu minister wa finance. Setugamba naga kyabaddemu kirimu kirimu kuba bayiba tisijja kuvaawo balobe tulowooza nti kyaviirewo kirimu prime minister kubanga minisita wekalamoja nga bamuvunaana agamba nti nze obuzibu bwe nnina siyinza nakusupervisinga muntu alina doctorate. Kakati kitegeeza nti even General Museveni should be indicted singa bano babadde indicted. Kye nagamba nti bwoba wagasange wa vice president gukakasa otya nti president yafuna. Ekintu kino Waiswa mbadde njagala okinterekeko ku minzaani bwe kiba nga DPP yakamala bano emisango yagibajjeeko kyokka era nga mu kabanga mpawo wekaaga n'ejja mbere gyamuggiddwako eyo ye trendi kati etambula yakugjawo misango no le prosecute kubanga baba tebalina kye babavunaana. Wano institution eyo nayo bagitta nga bwe bata judiciary. Kinagamba nti ffe kyovola batwebaza nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okujja omusango mu bantu bali omwenda n'aguleeta mu kooti y'abantu. Kati kooti eramula neramula ddala era njagala okwebaza kooti eyo yonna gyeri gyetuula neramula kubanga temwekiriranya era temulowooza nti temulamula. Byonna buli omu byakola nga birabisa byonna byemukola mwe temumanyi maanyi gebyongedde mu kulaba nti tunafuya okubeerawo ku bwannakyemalira mu ggwanga Uganda kubanga gwomanyi nti Katolo Bwama yafudde nga awandise omuzannyo nga bagenda kumuwa kumpi biliyoni 4 babuyita ceasefire. Olwo basizinga fire ki General Museveni waba ali willing okusasula obuwumbi 4 okulaba okuba n'omuzannyo gwa ceasefire abasizinga fire ki mu Luganda baba kivuno batya kukakanya muliro teka wansi ebikola kukakanya bogumu eteka tuwumuzeemu twekubye nnyo tuwumuzeemu. Kati gavumenti yajja Museveni egamba nti twekubye nnyo tukole ki aye niwo wayiba akalulu ffe tetubanja weekiri tuwe ebyaffe ffe tuwumuze ffe tetuzikiza ffe tetudda mabega era ekyo mulongo munange sente zasubye musubi kulyako kubanga kakati ku Kyagulanyi buli aleeta proposal nti bwe tukola kinakakana bwe tuleeta federation yakakana bwe tuyingira ne twenyigira mu nakakana kino kyayita we bayinza okukikakaniza. Kyova olaba balowooza n'okuleeta obuto okuva enosikoleya naye sente ezo weziri ku Kyagulanyi nagamba ewuwe waka bamuteekako surveillance camera ya miliyoni 5 muntu ogwo ate yo kamera emu ne ku luguudo poliisi eyaliwo ne bajambusa ku levu ne bajongeramu ku maanyi.
nogamba nguli yali yayega emundu omwana ono nguli tibamukumisa mizinga nguli tibamukumisa mizinga nguli Kyagulanyi yali yayega emundu mbuto mu bino ebyo nga bwe yayega okwemba nga yali ayidde emundu nguli yewe bakumisaawo baluti mizinga nalaba yayiga n'endondi ayagikuba era sabiti eyo gituwunzise mubaddemu ekitambula ekyamusajja wammwe ono gumwawagira ennyo mu kalulu ani erinnya linvudde mu mutwe ani muna FDC yani oyo omuvubuka erinnya lye terinvudde mu mutwe Mapinduzi NUP mwamuwanya obuwagizi kijjukira bulungi simanyi bulungi nze nga nze naye kankuwulirize nja kuddamu NUP mwamuwanya obuwagizi nemanyi eriyo omuntu gwe bayita Mapinduzi Penduzi nawe nkiwulira so to the extent nti mu bukulembeze bwa parliament ne mubako n'ekifo kye mwamuwa era nzijukira bwe waliwo omuyaga ku saidi ya zaake tibapenduze ekintu ekyo yakikulemberamu ne mwagala okumujjako zijukira enteekateeka yali ekoleddwa leader of opposition speaker nabagamba mulindemu akyalina byamaliriza yasuddewo tawulo kyamwe kimwamuwa n'akisuulawo ne bamuwa ekirala era nalabye aliko n'endagano ze yasayininze nti agenda kukolagana ne NRM ebintu ebyo mmwe ng'aba NUP tebibakuba wala kakati leo muwulidde nti in fact oba independence wa FDC yaliwo FDC nava independent bwaba yoyo gwoyogerako gwe nawulidde nti kati yasayininze ekiwandiiko naye kankubulireko gwe omusambi ali ku free transfer oyinza omukayanira ng'omusambi omutadde n'omugabo genda osambire kubanga kati nagamba NUP bweba tiimu ya Madrid esambisa ebya Champions League kakati ono ayagala kusamba mu ligi nto ligi ya bikonwa kino kikonwa kiriwe kikonwa kino kyoyogera ku kikonwa kyennyini kati ekikonwa tukikayanire nga gwe omuntu agenza okusamba mu big league nga ffe tuli mu Champions League tumukayanire omwakolaganira nakyo mutandikwa temwakitegerewo nti buli tiimu esayininga lwaki tiimu bana abasambi bangi kwekumawandiika era mu kuwandiika oyinza okuwubisibwa nolowooza nti ono wakugulu azanyisa kono naye ate ogenda omusanga nga wabigere bibiri ate byonna temuli kyanyikiza kakati ekyo kikono era mu kitabuti gwe towulirangako nti tiimu eguze omusambi naye omusambi aganye ogenda Chelsea eyo yalina omusambi gwe yagula yali Di Matteo yali musambi yajja najja naye engolo yagana okuba amagoolo yali musambi mwerabidde erinnya Matteo wani manyi ebyomupiira ebyo nali ngambira bedda nja kubuuza PSD yange yajja okumbuulira so osobola okuinvestinga mu kitaliiyo naye kino tetwainvestinga twamulaba dda ffe twamutadda era abadde ku free transfer so tekirina kikola mawulire omusambi gwe bagambye nti genda enjala olina nnyingi emyaka gyo gyayitako ebirowoozo byo bifunda tosaanidde kubamu eno tiimu ku mmeeza tosobolako ate naye mwenyini yakkiriza ojja kwogera abantu bamwe bagenda ate bagenda wa tunulira lisiti tuli ku maanyi g'abantu abantu babwe bagenda wuliriza ffe tuli ku maanyi gaki era abantu bonna abalondebwa tebalondebwa ng'abantu balondebwa ku maanyi gaki g'abantu era tewaliwo ayinza kugenda nabera naleba ngaali irreplaceable fe abakoze ekibiina nga tugamba nti abantu banawangalanga myaka 10 otuyita basiru bwe tuba twapredictinze nti ne Waiswa aliwummula ate ongamba oti ekikono ekyo ekyoyogerako kati bwe tuba twapredictinze nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye Uganda agenda kugitambuza bwati paka ekiseera ekigere tuzeewo term limits tuzeewo kino ongamba oti ekyo ekikonwa kwa Uganda tugande kubateeka ku bintu bitono ekifo kye mwali mumutaddemu kyali kyabadde kinene nga tulowooza asobola kyabadde kinene anti ebugu mweriri mu kisaawe talisobola era kyobola abantu bamugamba ava ku ttiimu twamugamba dave kuki n'alema ttiimu anti ne balaga bali abasa embunda abenyini beyakoze nab'endagaano ne bakola ki tebalema
kuba boloboyi wanita mungu eka bakati bwotunulira oyo agenze kagabo yagenda katolaba programu yagala jitta olinaga yafa bali balina maiti balinda lwe baliziika maiti nayo oyinza giwaako max omulambo guba mulambo ne bwe gufa accident ne bwe gufa kasikonda kati eyo maiti mumwagala okugiteekako amathavu ne iyo maiti kanzije katono bagiyita Pearl of Africa Radio 107 akamuza mwenda ekula eri mutwa bulijjo mwebale nnyo mwebalira ddala batugoberera ku mikutu gyaffe ku YouTube ku Facebook mwebale nnyo mwebalira ddala okubanga kwemuli Waiswa twali wano novaawo ng'oyogedde ku ttemu ly'ekasese ettemu lyakomyewo mu bitundu eby'e Masaka family number yattiddwa buli lunaku ojja n'oyogera ku bintu ebyo gavumenti tewulira era yo nerowooza nti okutemulanze ye ansi era nti ffe tusobola okuva ku bye twogera kikafuuwe they will not silence us kubanga ekiri atabaala yasigadde kakimulumbayo ekiri wano tukyasobola kukisirikira nti ne muteekawo ekika ky'emmotoka nga tukiwamba bannansi nti ne muteekawo ekika ky'emmotoka nga kyo kiwamba bannansi etalino ya bulijjo muluka ya busere milioni 10 naye ng'omulimu gwayo mwenga gavumenti lwaki mugigula ewambe mutulugunyizeemu bannansi ezo sente zennyini zigula ambulance katukakasa tutya nti ekasese temuyinayo mukono kuba naffe tukkirizibwa okubuuza ebibuuzo ensi yava wali bwe mwajjanga ne muteekamu teepu yammwe yo nebanga yetwalibwa nga alaali mugiba we ask the questions lwaki abaana abo batemuddwa nga omumbeere agiddwako emisango egyekwasa mu butemu obufaanana bwe butyo ng'emyaka gyamaze mu kkomera gyonna kumpi 7 oba 8 tewabaddeewo mbeera yefaananiriza bwetyo mwagala kukikozesa nga opportunity ku deployinga kasese nga gyali okusobola okuincreasinga intelligence capabilities zammwe kubanga eri ekongo mwatugamba nti mugadde oluggi lwayo tetuliddamu ffe kufuna buzibu enoka kyekyabatwaza ekongo nga temuyina nalukusa kuva mu palamenti ya Uganda byembadde njogerako the doctrine of separation of powers has been abused muja abusinga nga mutugamba mugenze kuuma bana Uganda naye mubakuumira mu kyalo ne mu kibira home and away nti okuumeka tekimala naye mulina n'ogenda mudwanire ewaka ewala mubalumbeyo mubafufugaze babe nga tebasobola kujja kutukolako bulumbaganyi bye byali ebigambo byammwe ne tubagamba nti bino nga mugenze mugaddibe nga lye bino nga byakugabana musimbi nga muli mu lutalo lunyinyitira bakomanda nga bali ku Yokana mutambuze omumyufu bewuutira nga n'emikwano gyabwe baganda baabwe bali ku nnyonyi beekubya bifaananyi nti bali mu operation Sujja nga zisente z'omuwa omusolo we zitokomokera tewalaba ndumwenda ku nnyonyi nga bali ku nnyonyi bagenda mu ddwaniro mu operation Sujja nga bire byakudaalimba budaalimbe tewalaba yali akomandinga kati commander of the forces ngorede yali mu celebration mood nga nya Yokana omutambuze osobola okunya Yokana omutambuze nga temuwangudde abampuliriza Yokana omutambuze gwomenge gwe bayita John Roka gwa bei nnyo gutwala emyaka mingi nga bagukuza era tebagunywanya buli bagunya ku mikolo giri egyabawulama ulama kyekitibwa eky'abantu abamalayo mu byesente eri ewaffe ku street eky'abantu abamalayo bwe basuula obubaga nga bambasada emyenge gye baleeta gye gyali mu ddwaniro ne batulaga ffe abamanyi ebyo ne tugamba nti kwisha finito biwedde finito biwedde naye ogenda okuba mu tooki nga tebiggwanga tewawulidde enteekateeka gye baleese ate eriwanga abaana bafudde bagenda ku training kayongo anti kati bulijjo batraininga ki babusaale
kubanga oli akuleetera eggulire mbu kati tugenda emyaka 38 essente ezitwalibwa buli budget ebitundutundu 3 ku kyakuna bitwalibwa mu nkola y'amagye Kayongo ova mu ebyo over 7 trillion shillings is allocated bino byekugamba bigambo bya government poloteri bulijjo batraininga babusaale batukubeko ewa bagenda ne batulumba kwawe e Somalia ne batukuba ne batutamu omuntu abantu ne batukuba ne batuta kyentegeeza nti batu overrunninga abantu 137 batemulwe Somalia nenge kitutemuze balwa General Kaguta Museveni kugamba buli bwanguzi batwala abafumbi ba mwogo batwala abafumbi ba mugumu mu idwaniro nga tebamanyi wadde okube mundu ere mundu byonna babirikaawo bali ba overrunninga kampu yonna ne tufiirwa ba officers 5 mu bana abali bamanye ekyokukola 5 bameka akugamba nti neyali akomandinga amagye bali abadduka omu kugwe bakwata yeewunya engeri gye yafunamu omulimu kubanga ye mu byamagye yali yasoma kusiika bagiya na kutunda mu kantini mu magye kakati ekyo kye kyatukubya kwawe naye nga amagye gano agende Somalia guba mukolo omulamba gutwale miliyoni essuka 4 naye nti olw'okubanga bano basindikayo abooluganda abakono eby'emikwano nti bakuba bukubi simu nti gwoli waawa nti nze ndibakitula ku kyalo kazo nga bakutwala ofune sente za UN kati n'omujasi bambi gwe twasindika mu force yaffe n'omusirikale gwe twasindika mu force yaffe eyefiiriza mu kibiina n'agamba nti nze kangende nyambala uniform nyambe eggwanga omukisa gw'okufuna ku kasente ka UN nagwo yarabi bagumumye bataddeko baganda bawe bafumbi bakyayi bino byenjogera biri mu baluwa kati tuba tuli awo n'ewaka we tulowooza nti eri ewala balemeddwa okuuma basindiseyo batali batendeke kasita abatendeke bali mu ggwanga katugumiikirize newane ewaka nawo tetusobodde kukuuma bantu baawo nabo batemuddwa we kiba kituufu kubanga we batemulira awo batemulira Kasese amagye kandi badde respondinga gatya what was their response kubanga ne mu kugenda bagenda n'abana Uganda mu kufuluma ogende Kongo kitegeeza eri teri aliyo kiriyo sente z'omu omusolo zibbibwa bubbibwa statement ginafuna ku musajja kumandinga ejje eriri Kongo yagamba nti baba kubire simu ngenjege yegudde e Kasese nga bali mukunywa mu kachayi kiro bagenda okudduka okudde eno ku nsalo nga basajja pungulu kati awo baba pungulu Kayongo amagye gano gamala ebbanga nga ntwaga nti amagye gali ku nnyanja eryatula tempula ne ligwamu wamanyi nti eryatula tempula lyamala essaawa nga 3 nga libbira nga liri mu kukka 3 hours naye nga amagye agabeera ku nnyanja ate go gasoma kutemula baliko bavuba bubi tegasemula kutaasa baako yes ekimenya amagye gawano ekisooka galabirirwa bubi bwe mugasuubira nti galabirirwa sibe galabirirwa gakozesebwa mu bumenyi bw'amateeka kubanga ow'amagye alina kulabibwako nga ne bw'omulaba naawe oyagala ogyeyo essente olw'okuba okoze eki kuba ow'amagye aba akuuma boundaries abantu n'ebintu byabwe ne bano ab'amagye babafuula nti bakuumi ba Kyagulanyi batulugunyi b'abantu kati nabo byennyini babivaako ate ne bajja bafusinga mu society basasulibwa bubi balabirirwa bubi tebakkirizibwa kuvaayo kukwangula ku ddoboozi bwe balikangula baba bamenye mateeka kati batandika n'okubadulira nti ab'amagye mulina kuba nga temuli kubya ssente eno ensi osobola okuba nga toli kubya ssente nga gwe omuntu omumu ewaka bajeti yo ya biliyoni 5 oyinza okuba mu w'amagye ntaba kubya ssente luli amagye gabanga ne units mwe gasula ow'amagye nagamba nti alina okubeera mu kifo ekiteeka okubanga buli wabadde bwe kuba kwambala saati alina okuba nga yambadde saati ennungi kubanga yeewaayo akole omulimu nga bw'agenda ayinza obutakola ki obutadda ate ng'omulimu gwe teguba mutakirizibwa kwekalakasa takirizibwa kujemera mukama we ye aba ku badaaye ayogera akomyewo ate olwo nga weeyinze nnyo kakati tosobola kunkakasa
nti amagye gaffe nga tulina criminal intelligence, tulina military intelligence, tulina abafiso, tulina ababiso, tulina abadiso, gaso, fiso, paso, maso, gaso, gasi, giso, bonna nga bakola byakunoonyereza nga banoonyereza mu kitundu kye mugamba nti susceptible eri obuyeekera nga kaseese nti bajja ne batulumba ne bamala essaawa ezo zonna abaana nga balaajana, abaana nga amasasi gavuga nga bakubyemu n'ebintu ebiri atomic bitulika nga mwe temuresponinze. Kayongonzo we nakulira nga bagamba nti Gen. Yoweri Museveni essasi ne bwe livuga Nairobi aliwulira nti kye yasinga okugukamu kuwulira masasi nti era enteekateeka y'abasirikale okuba nti tasobola kumuggyako nti yagiteekateeka nnyo naye lwaki buli bwe bazo tukolako obulumbaganyi tulemedde okufindinga the solutions? Are you the problem? Ekyokugamba nti afuuka wakiwulirako batukobanga nti afuuka kapaati afuuka kusiiti afuuka kaveera naye yafuna Kyagulanyi anti naye agamba nti Kyagulanyi afuuka nti mufuusa sinali simanyi nti bwafuuka kapa eriwo yayingira awo kugundi ku slowboat tinafuuka pusi ng'ate yekasimu tibaali bayita kigenda afuuka pusi n'ebyo nnyini emboozi yagyeteerangawo kubanga yagendanga eri n'alekawo abateekawo emboozi nti yabaddewo nga tanabeera nga pusi bw'ogiraba nga bagituuma erinnya nti yo kasimu. Nga sindaba kugenda mu bubaka bw'abakama bange Waiswa njagala oyogereko ku kino ekyatandise Masaka ekyokusima ennyumba ne bayingiramu ne batirimbula ne bagenda. Kati olowooza kiyinza okwawukana n'ebijambiya? Kiyinza okwawukana n'ebijambiya? Kino tebatema batuga konna kutta n'okuzikiriza, bajja okutta n'okuzikiriza abo abalyawukana nabo ku nkola y'okwemaamiza n'okufuga abantu obumbula okwaba obwe. Ekyo kyawandiikibwa byebiri wano kanzijikatu then oluvannyuma lw'amasimu n'oluvannyuma tuwonzike programu eno namwatulira ey'olunaku olwaleero. Tugenda kuyita ku 0759 07900 kwe tugenda okuyita tuyite mu bufunza bw'ekika ekyawaggulu. Hala ono Katumwa Yusufu omuzi wa bode Katwe mu Katale. Esebe Katumwa Mwami Kayunga Akimu webale kuwuliriza muganda wange Waiswa owedda ndi ku live wano era mulaba oyo musajja mulwanyi Namige ayina kyakonyeko n'agamba nti nze mwami Waiswa nemba munzijeewo temusobola kujjawo ggwanga era ensi yonna Pale FM tuli ku live wano kuba pulogulaamu yonna ffenna tugiraba balina smartphone tuli ku live tumulaba ayambadde akakofiira kamyufu n'ekisaati enjeru bulwanyi waffe era mwami Waiswa nkwagala nnyo nze Katumwa Yusufu omuzi wa bode Katwe mu Katale. Mwami Kayunga Akimu senga tufuna Museveni alina we yagambye n'agamba senga nfuna aba Jennifer nga bana Uganda nja kuba nkoze eki njemazi naffe kasita tufuna mu Nuupu bawaiswa nga 5 nebaga si 5 ne tufuna bawaiswa nga 3 Uganda tuba tugimaze kuba waiswa oyo ebitugatta bingi alwaniridde era nsaba kino bannanuupu nganze Katumwa Yusufu omuzi wa bode Katwe mu Katale Bannayuganda mwenna abalwani ekyukakyuka njagala buli mukolo gwonna Waiswa gwabagenzeeko ne Kayunga Akimu tumutwale ng'omuzira w'ebigambo byayogera ffe tetusobola byogera ku leediyo era abajulizi abaali Namugongo mwami Waiswa ffe tuli ku ggwe Allah ne waaba akujjuludde ogenda twalibwanga muzira era ebigambo byo tubirikodinze ogenda twalibwanga muzira nze Katumwa Yusufu omuzi wa bode Katwe mu Katale mwami Waiswa tuli ku live tukulaba Katumwa Yusufu omuzi wa bode. Okay, webale nnyo webale ddala Katumwa Yusufu omuvuzi wa bode Katwe mu Katale ensonga yawuliddwa era abakulu bagiwulidde. Hala Seruganda. Hello. Okay, gwesobodde kufuna kanfune ono. Hello. Muzukulu wa Kanana, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze munyonyo Kabogoza Dauda. Ese Kabogoza. Seze de bandalgone Kayongo programu eno bannange. Oba musite ose bagitega. Simanyi. Waiswa omusajja gwe abakulondo baba hakujjawa.
amazima gali nti program namwatulira nju ku nju olwokubiri era Waiswa nekeerangako munnange onalitokeerangako oyogedde ensonga unalipotali nti mazima otunyiiza nokyanga esawe muyono nokimala mukubongo yadde enguudo mpi naye munnange olwayo nnyo oba tutandikenga kuwaka private jet otukola nebubi tuba twalinze dda ne bakuba obulanga omukulu n'ayogera amawulire agabaddewo nga tuguno tetukulaba tujja kuba tewakyagulanyi musajja kati nga ngeze ku nsonga ensonga ayogedde ngi nnyo naye nze nja kukwata kuya security amazima gali nti Waiswa Mufumbiro security yo fe tutambula tumagamaga tulinga nkoko ya mutamivu gundi tukesalo tubala nti webukedde n'okomawo nga gukukuba naye munnange nze mbikuddeko naye keerako mukulu Waiswa keerako Ssaabasajja Kabaka Buganda Wangale ekyokukera sijja kukyongerako kabogozo kikoze bulungi awulidde kampembyeyo eno yokka halo Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ono kinene najibu wane domayo naru. Naam. So mukuru kayo ngomwe wakuwereza. Lobale kuuliriza. Waza mukuru Waiswa okubeera n'omuntu wo kwanga. Tukaberanga baneno abaka bakwepalo na bakesi. Babanye songa ne ate bazita. Okay. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Mwebale nnyo abatugoberera naddala programu eno namwatulira masimu naye mangi sirina kyakugakolera naye kale ono yekka halo waalaikum salam warahmatullahi yongeza ku ddoboozi nkufune bulungi naam ono Musa Hasani yesebe Musa Hassan osinziddewa nene wampewo Waiswa Mufumbiro wali wanakuulira osoga munange webale kulwanira nsi webale nakulaga mutima gwa nsi bukyabamenyi mu kinufu kya ensi kida kutandikira kwiwe omusanda waife Kyagulanyi mugumye ino nti tuli inumawe era abasoga tetulimulekulira kuba wamwegulamu n'ekika nkuulya bulungi waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Waiswa tusibule eggwanga anti baba ngobi bankobye mukobe nti abasoga tibali kuva mu baba bakwibulamu n'ekika eziri oyo ali kugemako gwe baligemako abasoga bali inuma bwangobi waibwe kuba tusobola kubaleetera ono mu Tanzania nti ataide atandika okuba nekyabakoba era nenda okwebaza abasoga dozi ababeema era mwaloba ebiri kuleetebwa eye waife nga babitolenda bagwira okubireeta mu banansi mwebale kudema abasoga tutyo bwe tukola bwokubusoga bwakuba nti bebabe oyinza okudaalimba waleeta kino waleeta kire wasinya ebigere ayefe oyo mutamivu twamudema memunatuka kabukake ebindi tuba tulobye oyo twaluba tulina owaife ngobi n'owaife ensonga yokeera njagala nnyo keera era nandibadde kumpi ntuuka na ku 12 naye ate obuvunaanyizibwa nabwo tulina bungi naye nga inshallah Mungu ajja kutusaasira atwongere enniya era tutuukirire wonna we tujjidde tuwuliziganye era tugezaako okulaba nti nebbanga ettono ne tuba tugibadde ffenna era liba lya mugaso mwe temwejja wano ku Noobu ku Lwokubiri mumanya nti okuggyako entaanya naye mba nja kubanga ku programu eno ntakira okay tweyanziza nnyo tweyanzige bwana Alex Waiswa wategedde gundi bye yagambye kyeyayogedde ku bigenda egindi North Korea ani ne Ukraine ani muhozi twamugoba mu programu eno naye kati amawulire ge gaggwako twiti bamudize simu esimu ye agirina oyo muveeko banaye kamabulire abantu bambuuza nti Waiswa nga bakyogera batya mu lusoga nti tatwitinga ntwitinga yinza obutaba yeyo mu luzungu gyendi naye nze njagala nnyo kubigamba omuntu ne bimuyingira n'abiwulira
Chula siwandika okuwandika ndi muwandisi naye njagala nnyo nembi kugamba kubanga manyi nti abasoma baki njagala nnyo omuntu nembi mugamba n'abiwulira nampulira nange ne muwulira nti ampulidde. Okay. Program namwatu lunaku olwaliro bwe tugiwunzise gundi obutula era tekinaba kugira obutula mwana ono bana simanyi oyina kusindika jajja nambuuza jajja tudimu kakati ekikulu kya byonna obutula owulidde kakati olwaleero lunaku lukulu njagala kutumira ku muzeeyi wange leero mazaalibwa ge sinamuwuliza olw'emirimu naye kanjagadde nsinzire kuno nga nti muzeeyi Mufumbiro senior happy birthday gyendi nze nange mpeereza sisobodde kukulabako tunawuliziganya edda naye ekyakabi nnyo nti omuntu obeerawo n'ate abantu bosobola okuwuliziganya nabo nga bakuwabula ate nga bakuyimiriramu ebbanga lyonna muzeeyi musajja wakabi nnyo